Riewals Movie Production bagusane filimu yabwe nkambwe. Ichatandika butandisi tugende maso ndagire beti. Tutandika butandisi tuina mwana mulenzi ono mulimira Sulaiti. Ichatandika ko businje Elizabeth Jingo John Bosco. Itandika butandisi tugende maso okuva mu Riewals Movie Production. Ichadi ntandikwa natenga bulijjo kira eminze nkwereza. Itandika butandisi tugende maso okuva mu Riewals Movie Production. Ichadi ntandikwa kadi omwami agenda okudda ensinzibo. Bamusimba girasi y'amazzi zineza lita. Ebudde buno bugenzo omukazi zino ne mukazi ono ne kati ate we nayogera ko ngagamba njogeddeko ali mu njala. Oli omukazi alumya bannange. Ate okusimba girasi y'amazzi ya lita nga basibye enjala. Oyinzo kigwako. Sweetheart mukwano tetulye ku mmererero. Kati ate amazzi wampadde ga kunywera ko ekyokunywera. Nywa amazzi ago. Bwe baba badde ogenda wano walese sente z'emmere. Olyoka oyimirireko oli awo osenkaga. Koyini nga tosazeewo mazzi g'obompa. Koyi enti ago amazzi go. Koyi ndi amazzi baganywa ne bagasulirira. Mukazi gwe. Ate abasajja bagezi ayinza okulekereza akameeza 5 ne duli 10 ng'akimanyizibwa a wiiki. Kati gwe nozirya ng'omubbi. Nve ku mukazi ono. Musajja nayingira ekisenge. Kasigala kayomba. Katunulanga ka mwaka. Na mama nkubuli. Egenda maaso kati nakomawo. Omukazi yansizizza enjala. Kiki? Sikyalina mirembe waka. Abantu abamu bakaddiwa n'omusanga nga musajja akuliridde alabika emyaka emingi ninga muto. Ninga ekintu ekiri ewaka kyekirimu akalimi akavuga emyaka. Ono yamusekerera busekereze. Kati ate naawe nenkugamba ebintu munzize kunyamba naawe oseka busesi. Ndi ate nze nkole kimu nange gwansesa. Omanyi omukazi tunulira eglasi y'amazzi n'agikuteeka mu maaso ku mmeeza. Yasuliridde mazzi ate wabangako zino egirasi ez'obutunda yamuwadde eri eya liita. Ngenda okusituka ku mmeeza. Ng'amanyi kale amazzi baganywera nnyo ku mmere ku kyeggulo. Yabadde amanye basoose mazzi mmere ejja. Ali wali Yesu ngalowoozeza bafumbye masavu. Naye teyawulidde wadde akawoowo. Walukaga tokuba omukazi. Koye ndi ono omukazi ngenda yolamuyole koye ndi walukaga. Ennaku zino abakazi tebakyabakwatako. Togeza n'oyoola omukazi waalu. Ekituufu nsobeddwa busoberwa. Oba abakazi bwe baba bagira n'akani emputu egira n'ekula bukuzi bwe mukuba n'ebomoka. Ayagala agenda mu bomole. Bemu empizi ezanguwaawo. Sewenkoma. Kintu kino ngumiikiriza. Saagala omukazi ono agambe ndi musajja mubi. Toyomba. Ayinza okuba omukwata bubi. Bakazi babeera n'ebizibu. Ayinza okuba ayina embeera emuleetera okukola ekyo. Ne kimuleetera okutandika okukola obu animolo. Owulidde? Kyesikoze. Kwendi omukazi mulabiridde. Omukazi buli kaseera ne muwembejja. Amanya abakazi baba bambejja. Baba bakuwembejja buwembezzi. Kalabo ofune. Kwendi omukazi oyo naye obwa tokyamuyisanga baka. Abasajja mba mutandika laavu wano. Mutonaatona nnyo obulabo. Ekintu kyonna ky'otandika nakyo n'omukazi manya kyalubeerera. Bw'olikyusaamu aliba akyuka. Oba okwongeramu obwongezi kw'ekyo ky'otandise nakyo. Kati omuniga agenda n'atandika. Nyo busitoleeta busungu bungi. Tonyiiga oya munnambuulirira. Ngendengezeko. Kandabe ekiddako. Ku bigambo muganda bye yamugamba yasalawo agenda alabika endi akyusaamu. Efirimu egenda maaso. Ngenda kyusaamu tulabe kale. Akati nogenda okuva eyo. Tuba tuli nga afunye omugenyi. Bannange oli otya? Gyendi oli otya? Bane mwana gwe ng'olabika bulala mwama. Naye nze bane ekyendiko ono ensi emukuba miggo na tteke. Jangu ndukuteeremu. Emyaka buli muntu gy'atuukamu lwe lugezigezi lwasibiramu. In my looking good. Bane muno mwendabikira obulungi embeera ensobedde. Ellen bannange nkaaba. Kiki ate? Ellen bizibu. Bananga abana ba campus balina ebizibu.
What's Uganda. wrong? Kiki Tuition fee. bane omanyi zino sente ez'okusasula eza tuition omanyi nina obuzibu Obuzibu obuli awo. ebyo n'ebizibu bye nnina Ate naziridde. Ninawo wadde 10. wulira Nadde 10 ne. talina sente za kampasi ate ng'anyirira amulaba ate omusanga atambula batambula nnyo ng'atambula sente kumbe bizibu bye birimu era buli olaba omuntu ng'atambula sente kyusa ekkaloseewo ya kizibu Nina. kati ono ewaabwe bamuwaako tuition kitundu tebannamuwa Kya hostel charge. kyokka ate ne hositero baazongeza wangi Magi oyagala nkusasulireyo kati kyogamba oyagala nze mba nkusasulira Come for that. nedda sizze kugamba onsasulire Ekindeese wano. naye mbadde njagala Sabi. nyamba mberekeewo wano hositero baazongeza For some time. lindako vira wano. oyagala otandike kuviirano ng'ogenda kusoma munnange bayongeza ositeero kati ate n'abasajja tebakyabalansinga bimagalo omusajja oyinza okwagala omukula ekinnyo kumba atezeewo olulimi kati ogenda okujja kimagalo ng'ofuna kafi egenda mu maaso kati Manyi tujja labo. yamugamba ngenda sooka anyogereko n'omwami Kyakaseera buseera. Kale. kyemanyi si kyalubeerera kweni munange weebale Nice of you. banange neeyanziza obuyambi bwo bane mwana gw'ontaasizza tulengera omuwala ono Now. engeri gy'alabika okuba niyagamba mukwano gwe amuyambe omuwala kampasa hositero baazongezza ayagala atandika okubeerako ewa mukwano gw'ono omufumbo nga waava ogenda okusoma kubanga yeeyiya bweyiya tugenda mu maaso olunaku olwaddako ekibuga kyaffe bwe kito bwe kiri abakeera ogenda okuyiya bakeera nagambye tuli ku Segawa wotusanga twagala tumanye kiki ekiddirira omwami ono bamugambye ekireetera omukyalo okwekyanga alabika yakyusa mu byalaavu kati yamuleese ebintu bingi bibadde mukwano embeera ebadde ekyankalana embeera ebadde ebukabuka nga tena neebuuza ki ekiviiriddeko embeera okwekyanga neŋŋamba kanjeye ng'omusajja ndabika edi embeera eyo mbaako kye tukola environment yennyini embeera eyo neŋŋamba kandabe nga ngikyusakyusa tako wano mu kafo kano kadi yamuleese mu kafo alabika ne bawulira ku mpewo ey'obulamu mu muovakedo owulira omuovakedo owulira omuovakedo yamuleese mu ovakedo so buli kizibu kyo kati njagala mu kaseera kano ng'owulira embeera ey'obulamu mu muovakedo ombulira ekikuluma mu ovakedo nange nkyerereza wano mu ovakedo tuterere bulungi nga tusinzidde mu ovakedo olaba otya mukwano David ensonga ya bannange kakasa wanzije wakakundeeta mu ovakedo kumbula yes of course kubanga iwaka kino naye nga alaikaliwo ekikujja neŋaawe nkulera mu ovakedo wano mu kintu kiba kyaba mubamu empewo ey'obulamu mu ovakedo how do you see my dear mu ovakedo era tukola bulu oli yamugambye nti laavu yagitandika atona njagala olabe buli kintu kyonna mu nsi kino kirina kye kitegeeza kensuubira nti kati kano mbadde nkuleeteddeyo akagira akamuli akalungi obe nga wukeetimba olabike nti obaako engeri kaakano akamuli kenkuleetedde ka mu nviiri avuma kitalo ya nviiri nazisibye bubi kati azitimbatimba kalaba nakuleeteddeyo ekyangu ekikuuta bulungi ne mugongo n'oweekuuta bulungi ekitakalabula ekitegeeza olijja bwenabasitukula laba firimu ti kaakati yaffe eno ogiraba nakuleeteddeyo akagatto gyambala kano ko bw'okambala obeera wena weeyagala bweyagazi kagatto ka munju kwata bebe kitegeeza ndi wa bigenge omuntu ng'aliko ekimuwujja buli kyomuleetera mbadde nkuleeteddeyo naako but not the least mbadde n'oluvannyuma nkuleeteddeyo ekimuli mukwano gwaffe gubeere munnange tuzzeewo omukwano ali mu gusimba butaagusiga okay hey bebi ekimuli kino kizze buto omukwano gwaffe omukwano gumulise buto kyekimuli tuddeyo waka naye saagala kati saagala tudde mukuleka ntuyombagana ogambe munnange sikufaako sikwagala gwe gwe nsinga okwagala ekyandese abakyala abalala neŋŋamba mbeere naawe munnange mukwano buli kimu nga njagala tubeereke ntuba n'emirembe bebi wange kali musajja gwe nkirabye omumanyira bumanyizi owulidde gwe bw'obadde awo n'ogaakongulire ebyangu ebyo kuba bulijjo nkunyirira si kyekyo nazze tuzo kino ekintu tuli mu kuzza mukwano mupya mukwano tuli mu gutojjera
Ogenza okulanga kati ogenza okulanze ndi mwana muto gwoleetera buno bunankanibo kwata kasasiro ogenda omuwa abala ntomanyira nakumanyira omusajja omukulu batalina magezi atunulanga sejjembe bebi gwe bebi kati oba ngenda buguzaki ate neoba bupya toyinza buzaayo kati muntu n'omuleeta muovakedo n'agaana amulese muovakedo n'agaana wentuuse binnemere kakati kyeyakola ng'ayita muganda we neera mu muovakedo ebirabo nagenze okimanyi naguze ebirabo nembitwalira omukazi kata abinkube omukazi n'azira n'entulaano n'atula ali nembuulira n'awulira n'atajja mu makulu omukazi ngoyo wali omulabi omukazi nawasa w'amagye omwana w'abalungi oyo kyekireeta obuzibu obulungi bw'omukazi obulabira bwa yegenda mu maaso awulira yeetamiddwa obwongo awulira bulinga obutabulemu omunnyu mu kifo kya sukaali kati nga wali omutwala tewatuyita ebyabakazi bizibu oba omutwale wakatoyina gw'oyita amala kutaama n'olyoka otandika baluganda mbabuulire omuntu antabuseeko ebyo kyakaabya kajanja ebyo byoliko osaanye olabe gundiko oyige buyizi twakugamba nga genda ewa namyalo n'ogamba mbu simanyi namyalo obugere bulinga egundi n'ogaana fe obulungi bw'omukazi tubulabira mu mpisa gwe wagamba mukazi omulungi nnyo kulw'okuba maama munnali envu mwawasa mwagala abazungu kakati gwe ku kala yeeyo yakirungube weesiba ku baana b'abazungu kolabe obuzito buli mu baana b'abazungu anduulidde akudda dde tewali wogezi kuddaala yawulira nga nakitegeera butegeeze firimu egenda maaso aganze siwulangako lugambo nti n'omukazi yali avuddemu ku lubuto omukazi atazaala weesiba naye wali sigama nalina mwana wo nti onaawulira bubi oba agenze n'omwana waffe oba nti nagenze na lubuto ekikwesiba mukazi ayinza n'okuba nga omukazi ayagala musajja mulala naye nga gw'omwesibako olukagga omukazi mute atandise okuwandula yasoose nga atawandule kirabika omukazi ayinza n'okuba n'okuzaala tazaala alina ekizibu nagambye osanga mwemuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 ne ku discount mall Kafumbe Mukasa Road opposite Owino Market edduuka liri namba BB 164 MK Video Center the house of Ugandan movies egenda maaso kakati n'oluvannyuma kampasa teyajja kali omwami ate gwe seetano sebo gyendi oli otya mujebaleko sebo kale mujebale oyitawo wano waliwo ekkubo nedda siyitawo ndi waawe okuva dde nali kale nabinyonyola mu mukazi wo kale kale ng'agenda maaso n'okula ennaku 2 ali wano nze omanyi gwe wandabako nnaku 2 oli wano kibuzibu ki omwami yeewuunyiza ddala engeri gy'abeera n'omuntu maka ge n'amalawo ennaku nga ziizo nga ye takimanyiiko yebizibu byo wabimunnyonnyolamuko ng'agenda maaso omwana alaga nti munne munange yamumanyi kale noli nali namugamba ekindeeta era yakimanya akiziga kale nange nyakiziga yakiziga tewali buzibu bantu kutandika kujja mu maka gange nga simalina kumanya bannange ono ate ebibuuzo ng'abuuza bingi kati yasooka nadda wano n'abirowoozaamu Helen yegenda mu maaso nyamba mpereza ku ngatto zange n'asooka ajjukira engeri yagamba ng'omukyalo omuweereza ku ngatto omukazi n'apalala omukazi n'ataama yitawo gendo zejjirewo awo oli tobiise tomaamidde tobiddi ku masumba
omukazi ayogera n'omusajja ng'omusajja ali mu ntebe ng'omukazi yeesimbye ejjaali bw'atyo ekyo bayita okwesimba ejjaali yeesimbye ejjaali Pani kulikata ina magulu. nze ontuma atuma engatto zo gwe waoli awo toveewo oba bakuyeeko enkokoto mu magulu bw'ojjambu tosituka nkibayita eba niini mukazi gwe lwaki wafuuka ekibamba mu maka muno kireetero akijjawo naye musajja gwe olayika olina ekikusumbuwa olabika wooli awo oli mutabuletabule oba si ekyo olina ekizibu abakazi simanyi oba lwaki oba omusanga abeera muntu amaka gano waaliyombera tazaalangamu wadde omwana jjukira mwanyirawo neyamugayina oyo omukazi gwe waleeta ekyo kizibu ebizibu ebimu tebivaawo nga weewaddeeyo najjukira olunaku lwe yakoma weewaka omukazi n'amukwasa enveera ate ng'omukazi yenna omubuulirira omwami olukonkono oba ku luggi okumuggyako enveera ne bw'aba talina kyazze nakyo n'omukulisaayo ate ng'oli musanyufu n'atamukulisaayo olwo omaze okwenjera gy'oyenjedde oyenjedde okooye wenna obumpugumye wenna oweddeyo okomyewo nagenze kukola saagenze wumpuguma ova kuwumpuguma banange mukwano gyenva mbadde nva kukola neŋŋamba kanyangu enkomewo nsanga ekimyula twala eri myuli zayiri byonna byaliko wano abijjukira omukazi ono bw'oba ogenda okukola oluusi asooka namugalamiza bagundi mwegendereza abakazi omukazi atema omuggo n'aguteeka mu nju olunaku lwayingira mu bufumbo ng'akimanya agenda kukalakata tugenda maaso Kwegamba ssebo oba nti twale ntya ngambye kuganjogereko naawe onaze tukugamba oli bizi yali agala kwogera naye mbaomwami n'aba bizi abakazi bazibu enviiri bwe zikula aba ayagala ssente enjala mani kiwa pedi kiwa buuza musiraamu owulidde naye oluma sente bwe ziba teziriiwo olwo soli musajja ate bw'okola ennyo mbu weefudde bize kadi be ekituufu kye baagala ne kibula bw'oba tosobola kuteeka nviiri na biki byonna kumulabirira na lugoye luli ku mulembe gwoba feriya ate bw'okola ennyo okolerera ekintu ekyo gwoba mubi tugenda maaso okuva mu Riewals Movie production najjukira musajja wattu omukazi yamukwata n'amutwala mu ovakkedo ng'agezaako kwagala leke ne baddairaavo mu ovakkedo omukazi yakomba kwerima byonna abijjukira omukazi ne mwagala ne mutwala mu ovakkedo ne muwa obulabo bwange mu ovakkedo omukazi n'agaana okula ng'obulabo buno alina kyasobola okulabika nti akkiriza egenda maaso tugenda maaso efirimu bagiyita Amaka Mazibu omukazi yabizira ebintu n'abimuddiza ntoddamu nakunsirwalirako nnyini ansinikirako ebi kwaye naye beibe switi malangajja Edeni yakaawa omukazi ono mukoledde ki nina okulabika nti ntandika okulowooza ng'omusajja otherwise embeera eyinza okuntabukira senga musajja wattu senga asengeka ensonga kwini nkubulire senga ebintu binsobedde senga ebizibu bino mbadde mbisirikidde ebbanga ddene asaze wabulireko senga naye senga ekiri ewange lwe lusirika senga tuli mu lusirika senga Helen afuukidde ekizibu bagenda mu lusirika bali kyankwanze awakuba ngambe senga omanyi okujjawa senga omukazi ovudde takyayagala kulabika ndi abaako kyakola ne bwe nkomawo okuva ku mulimu ne mugamba munnange mukwano nkomyewo omukazi takyankulisaayo bannange senga mukazi kiguunu gwe nnina ekyo kibi amukuba n'omugongo mbadde awo n'omukazi okuba omusajja omugongo aba aganye okusasulira ebyamuleeta bagundi mubalemu abasajja amagezi
sajja akukolerera sajja n'akusaako ebbaati omusajja n'ateeka emmere mu kiyungu omusajja muwe respect oli ye balo firimu yiino Amaka Mazibu naye bannange buli omu ayiga obuvunaanyizibwa bwe omusajja asajjala atanga bw'akola ate omukazi n'obeera ewaka n'okuumawo nga bw'olongoosaawo ate nga bw'otatambula nnyiira kati senga ensonga eno ng'amaze okuleka nagitegeera bulungi omutabani agimubuulidde kyetaaga wabeewo ekirina okukolebwa kuba bagamba senga y'ow'ensonga era senga yategeera obulungi omwami omwana gy'aba alaze okufumbirwa egenda mu maaso kino kiki senga musajja ato bigambo bimuweddeko senga omukazi aboggolanga mizindaalo wangi n'emirembe nti aboggolanga bizindaalo nakubudaabuda naye munange senga era nga bw'okimanyi munenga bwe nakikunyonnyola munange mwana munange ne mugamba munange tugende munange ombudaabude munange onkuume nga bwekkuumba munange onjajjatte nkubibiite munange omumbejja nkuwembejje naye ate omukazi munange antabukidde langi eyo Semuko kumbeera. Nkomyawo mbeera waka funa emirembe. Ebintu bikyaganye. Kino kizibu n'okwogera. Senga okimanyi munno muwa akalabo n'akalekawo kamuweredde. Yamuwa akalabo muwovakeddo. Senga ningamba kino kimpitiriddeko. Abiropye wa senga. Senga agenda kuyamba ate omwami ono. Byonna biwulidde ng'omuntu omukulu. Senga nyamba ne wendi ndi kukyokya. Senga wendi ndi kutebuuche nyamba. Koye ni kale. Bwe kinaba bwe kityo. Ebintu genda bikwasaganya. Efirimu emanyiddwa nga Amaka Mazibu. Kyenjagala nkukakase nti sigenda kulemererwa kutereeza yenyu. Yamugamba mwana wange kino nze nakitandika. Era munange we nasalirawo ne ngamba nti munange mwana muno ngenda mukuwa ekyo ne banga nsazeewo bwe ntyo munange mwana wange. Ate ekirala mwami kanaawe ate nkubuuzeemuko oyinza okuba nga Heleni yafuuga ekizibu awaka naye ate nga gw'omuleetera ebizibu gwe weekubyemu ttooki n'olaba nga tolina kizibu kyonna. Senga mutuufu omanyi tosala gwakala nga tonalaba gwakalenzi naye engeri gyasoose ogwakalenzi abadde yagala asooke kanye n'ogwakawala yamugamba ndi nkubuulire senga sirina kizibu kyemmanyi kyenkola mukazi oli simusobyangako bw'okeera ku makya ogenda okola embooyanguye bw'ogenda ku mulimu okukola mbw ate oluddeyo ate bw'okomawo n'amugamba ng'ate akuba omugongo kati alemeddwa ekituufu ekyokukola musajja ato okwo kwe ŋŋenda okusinziira okulaba oba gwewali yamugamba ngenda kgenda nabikeni naye njogera naye bwe naamala okukwata ekuba okwogera naye then awo nja kuleka ninsobola okusalawo mmanye nti kiki ekiviiriddeko amaka ago okwagala okuleka ni gasasika ate ng'ekyokusasika sigenda kikkiriza egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso njagala ova wano ng'okitegedde sigenda zimulungula bwomu ngenda kusooka oba mpite kitaawe ajje wano oba nze nesitulenze ennyini ngende wa kitaawe efirimu egenda mu maaso abakulu n'abakulu n'oluvannyuma tulabe nga amaka ago gatereera kubanga bambi temwafumbirigana ate kwawukana nange kinnuma nnyo saagala mwana wa mwannyinaze ate kudda ku lujja kuba bw'anaali mu amaka nange nja kuba nswala nga senga eyakira ku makya nenkusengeesa gwe ne mbatwala ewa kitaawe naye ensonga ezo senga ye yatwala ono ewa taata okumwanjula oba okumuwasa tayagala kuswala senga alina okulwana nga senga nsaasira naye mmanyi nti nja kubumala tugenda maaso ensonga ezo ngenda zikwata bulungi ng'omuntu omukulu Heleni wange mwagala musajja ati omukazi wawulira amufiirako kale naye engeri ensonga gyazibuliddemu senga mbeere bulungi yamugaba senga kati kanjolekere nja kulabika ninkola kono ni kale amina senga munange ebbaayi owulidde egenda maaso hano tuba tuli awo ng'aliwo ayingirawo muganda we efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso amako gayingira mpola na bwegendereza nze tolina byosanyukamu n'akamu
Kiki otamanyi? Nze nali manyi tino mwanyinaffe yawasa. Genda otugatta. Mulamu yakeera anyose. Yagayiza obuberenge. Mukazi gwe neddo tusobedde busobezi. Omwana tunatwasa tumanya awasizza omukazi kumbe bategeddwa enkolobe. Bananga ate muloyomba ki? Gwe konyirire ffe tukozimbe maama. Omwana atombonyebonye omufudde omusibe. Yenna omukala budde atunulanga ebbanja. Bannaye bawala mukyuse. Kyusa. Konna kalidde emmere kagimaze mu ntamu amatama gakagudde akaleka. Wave wamwe ng'okozimbye wenna toli muntu. Kati otuuse makano sebo olaba yeggwe nnyiniwo. Bakuzaala waffe. Wenna oli awo gwe atazaala. Tetumanyi oba embuto okulamu nkuule. Olabika olina kabbi bubbi. Laabwa otunula wonna. Gwe wampisa mbi. Gwe atazaala. Gwe ovuma omusajja. Wenna gwe otunulanga omukankuka. Sikimanyi. Bannange ab'emiganda abakona enganjani. Ono yamukalakata. Kirabika olina ekikuleesa ennyabo. Kaasooka ne kasirika ne kamutunuulira. Yamugaa tojja kummalako mirembe. Mumbuze kugaba mpiseewo wenna. Ko ye nti olabye. Maama nsonyiwa. Naye ako kabadde katuza nja kudda. Enkomawo. Ate ngenda kudda ne Ankolwasa. Omanya amanya mu kikaga baayo. Wakomawo ne Ankolwasa omanya Lwasa mayinjo balwasama. Bwata agenda kundetera Lwasa. Kale. Egenda maaso nga tudde wasenga. Bannanga abakazi bazibu. Omwana n'atandikayo bagenda banywa emmindi bafuna abasajja ate abasajja babafunye ate babajolonga bujolonzi. Ensi kiki kyeriko? Kubire mwanje wano taata we naye mbi mutunuzeemu. Ono ngenda kusooka mugambire taata we yanaabisobola. Kituufu oba kikya. Nze ng'omuntu sijja kulabika ndi mmalako obwomu. Yesenga yeyasengeka ensonga eno. Asaze wasooka akubira kitaawe. Mwanje mwannyinaze. Yakubira mwanje. Afe tuli bulungi mpozi mmweyo. Kakati no munnange sigenda kulondobereza nnyo ku ssimu. Eby'essimu naawe obimanyi. Naye nga mbadde nina ensonga ze njagala tugaayigayeemuuko. Naawe. Ate nga kyetaaga mangu saagala kitwale nnyo budde. Kuba nnyinza okuva ku mulamwa. Olimba naawe. Sisobola bikugambira ku ssimu. Kubanga era singa bibadde bya ku ssimu singa nakugambira kuba njogera naawe. Ebyetaaga tutuule wamu ng'abantu abakulu. Tusalewo ensonga. Ulidiza? Wandiyiseeyo eno. Ate weeralikirira nnyo ng'ojja. Naye beerawo ng'omuntu omukulu nga bwe nkugambye nti ensonga zibeera za kusalawo za kukutula ojje nga ebirowoozo byo ozze kusala nsonga kituufu. Yitayo eno naye oba olunaku kibadde tekyetaaga kumala wiiki eyo gy'ogamba. Mwanje jangu lwa mukaaga iriru lwakuna enkyo olwokutaano ba weetegeka bulungi nnyo n'ojja ku lw'omukaaga ne tubimulungulanga bukyali egenda maaso mukaaga omanye ebyamwanje mwanje si mwangu naye ng'omuntu ebintu ebiseera ebisinga biba byakwalula buwaluzi ye mwanyina wasenga kadi basaze oleke ensonga ezo bazituulamu ngenda mukuba bbomu ajja kutya. Nino kimbuulira ngenda mukuba bbomu ajja kutya. Kaye n'oluva ono aliwo okedde okudda ewaka. Omwami abuuza aliwo omuntu eyajja wano gwe ataamanya. Helen. Kati ate tandise kuleta buleesi bantu nga simanyi toŋŋambyeko. Okimanyi nti ekigatta amaka mwami na mukyala ensonga ezimu zisalwawo babiri. Kati oleeta abantu nga tumanyi wuyo ali mu nju awo. Singa omuntu abaako ekintu kyonna ekibaawo okinyonnyola otya? Tewali naawe kijjabeera oli mukwano gwange twasoma naye. Mwasoma naye ebintu bizibu omuntu aba n'endwadde ye mukuba engwala ekiro ne bagamba twatuze omuntu. Kiba kisaana omuntu ne tumanyisaako n'abantu kinu. Twebisalawo nga nze gambye nze oli mukwano gwange nakula naye era mmanyi nnyo era mmanyi nnyo. Okalaba amaaso. Olwaleero
kapakinga ebintu byako kagende. Yamugamba oyo tajja kubeerawo wano. Lwaki oyogera? Neba ne lwaki oyina empisa emi musajja gwe. Please. Era nitontabula ate ennaku zino omwami ne yakoyo okwegayirira wano wange era saagala muntu okulabika ndi akola ebintu nga sibimanyeeko kati olowooza ndi gwe mukazi buli kimu gw'osalawo nange ŋŋaanyiiko olwaleero genda obawo gwe musajja gwe weeyisa bubi kanneeyisa obubi ndaba nagaanadde okubeera omulungi gy'oli buli kimu kyenkoze ekirungi okirabamu bubi n'ataama luli abadde kifundikwa akuze kati afuuse omugugu abadde kifundikwa omwami akuze atandise ofuuka ekizibu kali kasooka ne kalooza kiki kagenda okolera mukwano gwako mwami agambye kazi oyo tajja mwagala akwate kuba agenda ebintu bizibu bantu baba n'ebigendererwa muntu ayinza ofunirawo ekizibu ekyo kyogera otya kakati no kiki kyaddirira alugenda okudda eno yakola ennooko mukuta yakola ennooko tambuza nakumba n'ebyokukola nga kintu saagala nnyo bintu by'omukyalo bye bisinga obukulu owayi mwe mulwawo okuggulawo mulowooza mwagala n'okonkona ne mbeera engalo ne zikutujja kulw'okuba ssebo muggalawo ye mwasaako byaki ewe bw'oba ojja ewaka otuukira mu luggya n'omulaba ng'atunulanga ebbave ne musajja muzibu ono kati senga aba ali awo mwana atu ng'okonkona abadde ng'akonkonya obuyondo ebyo nabigaana nze ewange iwe tewali mimwanyi gyegigire ewawe gyegisalawo mulimba mwe mudde eno ne musiiga ennyumba zammwe erangi ne mutwerabira ate Katonda alina ensonga lwaki abantu abamu baba baavu beera bubeezi eno era teeka awo ebweru sirina gajjamu nga tokunnangira mpunya ebigere wano wakyogera nga asaagalule musajja muzibu nnyo ebiseera ebisinga ndowooza oba onoonya omuntu wokulaganika naye osooka n'olaba abamuzaala naye bw'abanga ono etaatawo omuwala oli kwegamba muddu eyo abeera kuyomba buyombi ano tugenda okudda eno bane olabika bulungi weebale ye kampasa bannaye embeera munange yazze bubi kiki omwami yalidde obuwuka ate nno olyangako bumunyeera yalidde kaasa yamubuulirirawo amazima amafungule wanje ogenda noonya gyodda ni bannange omanye ebizibu byengenda kutandikira wa mba akamere nga balya ku kamwawo kati abadde yateeba ate mositero be bapangisa basula n'emmere bagyegulira kakati bwe babanga bakugobe wano ku mmere ey'obwedende bannanga balaba ekibuga babala naye ate ennaku zino n'abantu bakoowu banekati ngenda kukola ntya bannange simanyi munnange funa akayumba oba oliawo mu kisenyi eyo bannange saawa yakulya kawunga tugenda kukola tutya yalabanga embeera tagitegeera namuga agenda mu katanga eyo mukakiki oyagala bantwala obulago bwange nga ndaba mu katanga efirimu egenda maaso mu katanga mu katanga zibayo ezanguwa wowe maama uwiyaye erinkiyagala okulabugaba Katonda yalaba nga tabitegererako ddala efirimu egenda maaso ate nga twagala tumanye ludda bajje biggwera olutuuka bwotyo okugulira okuyomba otambula nako kumukugu nva mu bbanga okuyomba kaakati bulya nze nategereddewo nemanya eno teri kawowo okujjako ak'amazzi oleese mazzi mwe kamunywa butunda kanywa amazzi kale sina kyokkola akati egenda maaso nze sibyagala ani yaŋŋamba okujja leero
nze nakugamba Kumulyango. Gwe gundi. kati olwokuba obadde Akyayomba nsonga ya gate. wetuti Wampita lwa mukaga nze lwa mukaga nsanga gate ensibe. Ebyo nabigaana. Owulidde? Konkona. Ekintu nkonkona nze nfunye n'amabavu. Ninga konkona wa. aberaga basi Bannange tebaguddeyo ekyo si kyekikulu aguddeyo dakiika mmeka mmazeewo dakiika mmeka Sikubye ngombe. nfunye negundi omuntu omukulu n'enzija ssebo munzigalidde mwagala kunkubya bagambe nti omubbi wuyo ali mukebera gundi nze kyobola saagala kukyalawo kati era kyensonga lwaki ebintu ebyo nakoowa nze gwonywesa amazzi munyirira nze nywa mugundi ate gwe mwana gwolabika nkwesibako na bwesibe olayika siri muganda wange Mujebale. ebyo ne babimwerabiza musajja muzibu nnyo ekyaleeta akavi kano Bakutumi. kukaayana olimba weddirizanga ate amazzi g'ekibuga gawomako ekintu kimu ag'ekyalo gaba gookya era ag'ekibuga ago Amateeka ago. Sinakola amateeka mu. olujegolozaye nga tulugudde nga wankaki y'olubiri Mujebale. tukola gye batuwadde namwe mweba Tukola. muyombi ati nomunayi mwange omanyi bw'otuukira mu kuyomba nange onzija ku mulamwa ensonga eyakumpisizza enkulu ya mwana waffe ono muwala waffe Heleni Abadde ki? Heleni Bamukuba ati ki? bwawo nnyo kulwana omwami bwati waŋŋamba omwami waffe tebannaba kulwanagana naye empisa awaka omwana Heleni afuuseeyo efirimu egenda maaso okuza omwana kati batandise obyogerako ng'abantu abakulu n'okugeza okusala kandi bamanya ki kye balina okukola obufumbo bw'omwana waabwe okusigala nga buyimiriddewo otherwise ku myaka egigenderedde jjukira omuwala tazaalangayo mwana obufumbo bwagala kumulema yamunyega yateekawo olusirika byonna n'abinnyonnyola omukikazi wakati takyayogera na musajja we tebakyaboŋŋana akuna kyakuboŋŋana kama ono yeebaka sayidi eri oluusi Ellen ne bamugamba oba omusajja amugambye wowayi Ellen agamba no nekirabika nemukumbeera ewaka tewakyali kutuntuza kwa mu kisenge okutuntuza there is not bino byonna babigamba taata abiwulira mwanyina abimugamba senga kati kyenvola bankuyise tulabe gye tusobola okukola okuleka tutaasa amaka ago muwala waayinza obutaddamu kufuna musajja amwagala bw'atyo kituufu kubanga sagala bimaliriza bwomu sirinawo magezi nalowoozezza n'enkoma mwanje sijja kulimba Kale nalaba. wulira binangenda bira nange mugambye tuli mbuzibu naye nze ne mugamba ti ozaala omwana omu n'ogamba omwana wo mulungi nolowooza ndi agenda kuba essanyu Nalaba. n'aleeta bizibu Ekimpisiza. siko kyaka wa Heleni Kale nalaba. walaba nnyo Era ndabye. nange nkirowoozeza nga omwami agenda ni butuufu tulabye tolabye wekka Nalaba okuzaalibwa n'omuntu nga gwe. Kakati singo senga omwana. uliriza Siwayambala yaye. ono abadde amanyi engeri gye yalabayo ng'omuntu kumbe yalaba kizibu Okumala nentola transport. abadde amanyi yalaba okuzaala omwana empeka enfu kumbe kuzaalibwa n'ono mwanje kati gwe senga Bagenda kunsi. n'obeerawo omuntu omukulu omwana nga obufumbo bumulemye gomesi wazambala nga senga oli wano otunula butunuzi olinga oluyinkuwe tompeera wange nja kukuwa kubaga muntu muziru nnyo tandika oli okumpisa ebigambo ebitalimu makulu ng'ebyo nze mbadde manyi nti kendese mwanyi nga sizaanise nzijja eno waliwo akabuuka kumba nze amaziga omwana nga naawe tombulira bya mwana gwe sengaawe atajja fumba Gomesi go wasambala. nawe atandise tewayambala kanzu yabiri ataata atebeera yasenga senga mmwe musengeko ensonga mwanje njagala okiri efirimu egenda maaso laba ettabo ntuula naawe Era nkubuulira transport wange ojja kumumpandiise. Sisobola. Nkubuulira. atandise bw'oba ina transport ondeeta mu nsonga za senga taata mulambo yala kumpisaamu maaso taata alaba bamuyisizaamu amaaso n'agambye discount mall kafumbe mukasa road kabirana opposite owino market transport edduuka liri namba bb 164 mk video center the house of Ugandan movies era ojja kupa firimu zino nsanga bulungi nnyo wamu ne ku ssega wakwetuli mu kisenyi egenda maaso kankubira omwana ono essimu Heleni gwe byoyita ebitaliimu ajja wano naye abeeko kyayogera kadi yamugamba ndigenda kuyita Eleni twogere naye ng'owulira Senzi wano. kunkozesa bukozesa loosi
saagala kintu mbadde manyi nonnemesa n'olubimbi lulambowooza keera kumbe ondeeta mu kasasiro n'okitunulira kyonna nga kiri mutwe gukiringa sejjembe tombuulira era bwe guba gwa sejjembe n'ogwo guba gwa sejjembe tombuulira empaka zinaamala ensonga mwanje oli musajja wampaka kyesaaga mwanje wampaka nga muwala we wampaka tagooka kale omwala bamukubira essimu bulungi mpozimu senga nga amugamba neetaaga ojje badde ndiko busy sikoye nti senga bane nga mbadde kiki tosobola kukigamba ekyo kyogamba ku simu abuuza senga bwe ngenda bw'omanyi omuntu ow'empaka nga kitaawe senga wandiŋŋambidde ku ssimu kale senga kalekandayo bannajja n'ebintu nga bizibu kale egenda mu maaso kale senga naye akusobera kati atanziza mu folofonto ebintu bya senga nabyo kati nga nkulu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso Sauma nawe kwata esimu. Hello, Sauma. Kati yakola nga akubira munywanyi we Saluma. Kati ekyo kinkoze bulungi okubanga oli waka kakati. Mbadde njagala nyambe ojje wange. Kati yakola nga amugamba asooka ayitewo. Nkubidde esimu nga. Waliwo ebitateredde senga amukubidde esimu ayagala mulaba beeko byamugamba. Naye nga omanye by'abantu abakulu. Bayinza okuba bagenda muzza mu byakumuyombesa. Tondwisa. Kati nga amugamba jja tusooke tubigayegayeemu kati. Bintu bino biyinza okuzza omuzigo. Sijja bisobola. Amugaye biyinza okuzza omuzigo. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kali nga asooka atuula wansi. Asooka alinde munywanyi we. Omukazi ono ngamba ki? Senga leero oba biki byagenda okumbuulira simayina kumanya. Kuba omuntu okuyita amangu ago. Egenda maaso. Kweni munange we bali kutuukira mu budde wenkuyitidde. Kweni kikyate. Senga akubye essimu. Angamba amusimanya ampita. Naye ate baawulirako omwami alabika yakwata ekkubo n'agenda ye wasenga n'agenda n'amuwawaabira. Ate senga kasitaba kuwawaabira yakuyitirawo. Esimu yekweyabikiriza bw'otyo osooka okunkubira esimu ya speed otyo. Kakimanyiga omukwano gwange mba nyina okuwulirako n'ekirala abantu abo tebakubira essimu baba nagantuntunze mpulira yasagala gendayo. Wulira akawala kano obwongo bwako bwagenda bukenenule nnyo bwalwendo buti. Olaba we nagamba emputwe ekumeze mu mutwe mwe kufudde olubalaza yesinza okuleetera obuzibu. Naye tonvuma ate nkuvumye kubuulidde mazima. Balina okugenda ewa senga. Ano taata yuno mwana kutuswaza buswaza. Nalubowa. Aze. Kana mawuli gabula sente. Uyagala zinsasula nakasasudde. Sigamba gakusasula. Wulira. Oza nti nze sobola kufuna sente zengulya mawulire. Ate olwakyo bagulanga mu makoga sanze. Otadde wano otadde mu buwulire bwo olw'okuba mpadde obuwulire nze ndi wano munsiriwaliza wano. Naye naye mwanje weekuza. Mwanje tateesa. Nze mbadde ndowooza nti ya mwanje. oti n'omwana. Mbadde manyi ompita omwana ze. Wano onsiri. Sebo ontadde mu buwulire mwe temufumba. Ontadde mu buwulire ontadde muno nzibiremu n'amaaso. Ate mukazi gwe okumanya nakimanyirewo ni mwana gwe wakyukira ddala. Sebo kati kambe mawulire ge tunaalya. Kenga some enjala ewone. Gwe bagambe sina sente zigula mawulire. Ekintu kyesaagala mbasika. Mwana gwe nze nkubuulirirawo amazima wootakyuseemu ojja kunoonya muganda wo omulala. Riewals. Kiki ekiyinza okuddirira? Omuwala ono anaakyusa mu mpisa ze oba anaasigala mutaamu. Tugenda batoba ekitundu ekiddako tulabe ki ekiyinza okuddirira. Jjukira nti obadde olaba Amaka Mazibu kitundu kye kisooka ekyo.